n'agamba waliwo hadithi nkulu mu bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yasomesa naye biidhinillah ngenda gibasomesa n'azirika emirundi esatu oluvannyuma ku gwokusatu n'agibasomesa naye abamanyi bagamba oba oli awo ekyamuziisa emirundi egyo esatu lwa buzito obuli mu bigambo ebyo byali agenda okusomesa nga buli lwa astahdara hadhihi almalumati fi lhadith buli lwasembeza n'asika amakulu agali mu hadisi gyagenda obagamba nga kimuleetera okuba nti aggwamu amaanyi n'afeitinga n'azirika. Kati hadisi eyo oluvannyuma n'akola ki? N'agibasomesa. Hadisi eyo gye yabasomesa olw'okuba ngikoonyeeko kangisome wano nange naye ali muhimu nze kyembadde njagalamu istishhada bihadha alhadis ala alfiil kuleeta bujulizi ku nsonga eno. Ensonga ya alfati eyinza okuba esukka obuzito nga lwemba njegezaamu ogitandika Allah n'ateekawo embeera naye nange biidhinillah tujja gisoma biidhinillah suratul fatiha tujja gisoma kubanga nabadde maze okuwandiika amannya gaayo mu bufunze n'empandiika fadluha obulungi bwayo mu bufunze wakadhalika sababu nuzuliha lwaki yakka n'empandiika ne adadu ayatiha omuwendo gwa ayati zaayo kubanga bamanyi bajawukanako abamu bagamba erina ayati 7 abalala bagamba erina 8. Kati ebyo byonadde mazeho bila khaswa nga tugenda kutandika n'ebyo olwaleero naye Allah n'aleetawo embeera. Hadithi ene yazirisa Abu Huraira eri mu kitabo kya Sahih ibn Huzaima. Sahih ibn Huzaima Sheikh Albani hadithi yagamba hadithi ntuufu. Waliwo n'ebitabo ebirala mweri nga Sahih Tirmidhi. Wano mu Sahih ibn Huzaima bagireeterako ne kisso eyo gye mbadde mbabuulira mu Sahih ibn Huzaima. Nga wano mu ibn Huzaima anna Shufya haddathahu ono yamunyumiza annahu dakhala almadinata yayingira Madina. Kati darusu ya leero kitegeeza kitugenda soma ki leero darusu ya leero kuba ya bibuuzo hadisi ya kati no hadisi nkyagiisaawo ne darusu ya leero egenda kubeera ya bibuuzo bulijjo bitulekawo lwaitu agatubimalewo. Naam kati gwe tegeka ekibuuzo kyo bulijjo ekikusoya tugenda kukiddamu tukimanye olwaleero. Hadisi eno ono Shufya haddathahu annahu dakhala almadinata yayingira Madina. Lwaki twagala kusoma suratul Fatiha? Olw'okuba guno omulundi gwe tutandika suratul Fatiha lwaki twagala tugitandike tugenda kusoma tafsiri ng'ali murattab nga tulina sura n'emu gye tubuuka nga kituyamba okuba nga Allah obuwangaziwa n'abakyabutulekeddewo tujja kuba mu darusu entusobodde okuvunula Qur'an imma yonna oba kyonna Allah kyanaaba tusobozeseza. Ensonga lwaki twagala tutandike ku al-Fatiha tubeere nga tugenda lumu oli ne baba yaga kutuula wagiwandiike oba yatuula wagirikodinge oba nga yonna ajja gifuna okuva ku al-Fatiha paka we tunaaba tuli. Kyekigendererwa mu kuddayo kati tusome suratul al-Fatiha tubeere nga tugenda ne ayati zonna ne sura zonna zetwasoma nga Nisa tugenda kuziddamu buto biidhnillahi tabaraka wa taala. N'olwekyo kyekigendererwa kati okituuza ku suratul al-Fatiha. Sheikh aganti fa idha bi rajulin qad jitama alayhi an-nas bwe yayingira Madina agenda okulaba ng'omusajja abantu bamukuŋŋaaniddeko. Faqala n'agamba man hadha ani oyo abantu ge bakuŋŋaaniddeko.
faqalu ne bamugamba Abu Huraira yayitibwa Abu Huraira agamba fadanautu minhu nange nensembera we yali hatta qa'adtu bayna yadayhi nimutula maaso agamba wa huwa yuhaddithu an-nasa nasingana aina byasomesa abantu falamma sakata wa khala qultu unshiduka bihaqqi wa haqqi lamma haddathani haditha sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama aqaltahu wa 'allamtahu faqala Abu Huraira af'al buyatuka maaso ge ngasomesa abantu qultu kyenava mugamba unshiduka bihaqqi wa haqqi namugamba nkula ngomuntu nkulayira amazima nenkulayira n'amazima makulu nkulayira Allah wa mazima namugamba nsomesaayo hadithni nsomesaayo hadisi yonna sami'tahu min rasulillah jewawulira kumbaka alayhi salatu wassalamu ng'agisomesa aqaltahu wa 'allamtahu mbere nga njitegeera njiyige okuva kuggwe qala Abu Huraira kyava mugamba af'al ngenda kikola famakatha kali agamba bweyamugamba ngenda kikola namugamba la uhaddithuka haditha ngenda kusomesayo hadithi haddathanihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga nange nabbi yajinsomesa wa allimtuhu thumma nashgha Abu Huraira nashghata famakatha qalila Abu Huraira na feitinga nazirika oluzirika naisawa kasera katono thumma afaqa yama nadde engulu faqala nagamba la uhaddithuka haditha ngenda kusomesayo hadithi ngenda kunyumizayo hadithi haddathanihi rasulullah manange nabbi yajinsomesa sallallahu alaihi wasallam fi hadha albayt ngandi mu nyumba eno ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuhu nga wakati wange naye tewaliwo muntu mulala hadisi nabbi yajinyumiza tulinze naye mu nyumba nga wakati wange naye tewaliwo muntu mulala thumma nashgha Abu Huraira nashghatan ukhra Abu Huraira damna azirika oluzirika olwokubiri famakatha bidhalika ila namala yakaseera nga kaliki yamaze agamba thumma afaqana nadde engulu wa masaha wajhahu neyesimula bwati mu kyenyi kye qala nagamba af'al ngenda kikola la uhaddithannaka bihadithin ngenda kusomesa hadithi haddathanihi rasulullah nganango mbaka wa Allah yajinyumiza alayhi salatu wassalam wa ana wa huwa fi hadha albayt nganze naye tuli mu nyumba eno ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuhu ngati wali wakati wa fenze naye nga waliwo omuntu omulala thumma nashgha Abu Huraira nashghatan shadida ate ko omulundi Abu Huraira najjamu nazirika oluzika nga lw'amaanyi nnyo n'okusinga ziri ez'emirundi ebiri eziyise nazirika nnyo nafeitinga thumma mala khara ala wajhahu asnadatuhu tawila thumma afaqa nabanga Abu Huraira yamali banga nga yewunzise nilisinga ziye mirundi jonna Allah luvanyuma namusasira nadde engulu faqala nagamba haddathani rasulullah mbaka wa Allah yanyumiza nagamba inna Allah tabaraka wa taala mazima Allah subhanahu wa taala wekitiibwa idha kana yawmul qiyamati bweruli tukonna ku lw'enkomerero nazara ila al-ibadi liyaqdiya bainahum agenda kukka awali abaddu be ng'agenda kubalamula kyokka ekisooka buli bwe yakisikanga nazirika Allah agenda kukka olukka olumujaamu olumugwanira nga seeri abaddu be naye ng'ekimusiza agenda kubalamula kati buli muntu nasika embeera ye gyawangaliddemu gyayiseemu n'amanya nti Allah bw'ali bazze agenda kulamula embeera egenda kuba etya agamba wa kullu ummatin jathiya ng'abantu bonna bagenda kuba bafukamidde
fa awwalu ma yud'u bihi au yad'u bihi, gwe bagenda okusooka okukowoola, be bagenda okusooka okukowoola okubalibwa, rajulun jamaa al-Qur'an, ye muntu eyakuŋŋaanya Qur'an n'agisoma n'agikwata n'agisomesa n'ogisomesa, be bagenda okusooka okuyita. wa rajulun yuqtalu fi sabilillah, n'omusajja eyalwana mu kkubo lya Allah ne bamuttirayo naye bagenda kumuyita. Abo gurupu y'abantu basatu, miteeko egyo esatu Allah bagenda kusooka okuyita. Naye abo bonna buli gwolira gwayogera alina obulungi obutagambika. Ba ahlul Qur'ani humu ahlullah, abafiira mu kkubo lya Allah bali ku ddaala ddene nnyo, bagenda kukowoola abakwata Qur'ani mujje, abalwana mu kkubo lya Allah ne mufiirayo mujje. Abu Hurayra agamba wa rajulun kathiru lmaali, n'omusajja yasinga okuba ne ssente ng'azikozesa mu kkubo lya Allah. Yalina emaali nnyingi naye ng'ate emaali eyo ffenna tumulaba emaali agikozesa mu kkubo lya Allah. Abo emiteeko esatu Allah bagenda tusooka okuyita. Bannanyini Qur'ani mujje, ayite abaafiira mu jihad, ayite abakola ki, abasajja abalina essente nnyingi nga baziwayo mu kkubo lya Allah. Nabbi agamba fayaqulu lilqari'i, bagambe omusajja omusomi wa Qur'ani nakinku, alam uallimuka ma unziltu ala rasuli, tetwakuyigiriza Qur'ani eyakka ku nabbi, ku mbaka wange? Qala bala ya rabbi, agenda kuddamu agambe nti Allah mwajinjigiriza Qur'ani nga bwe yakka ku nabbi. Allah kikibuzo kyagenda kusooka okubuuza aba Qur'ani, tetwabasomesa Qur'ani ne tubawa obusobozi ne mugikwata nga bwe twagissa ku nabbi? Bagambe nti naamu, Allah wagitusomesa. Qala, bamugambe famadha amilta bima ullimta, kiki kye wakola kweyo Qur'ani yakuyigirizibwa? Qur'ani nga bwe yakusomesebwa wakola ki? Fayaqulu agambe kuntu akumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, Qur'ani yo Allah nali ngiyimiriza ekiro n'emisana, nali ngisoma n'ekiro n'emisana n'engisaazisa. Fayaqulu Allahu lahu, Allah amugambe kadhabta, olimbye. Watakulu al-malaika, bamalayika ba Allah nabo bagambe kadhabta, olimbye. Wayaqulu Allah addemu agambe bal aradta an yuqala fulanu qari'un, Qur'ani wagisoma abantu bakutendereze bagambe nti omusajja nga asoma Qur'ani. Faqad qila, era bakyogera ku nsi nekiggwa. Wayu'ta bisahibi lmaali, ate baddeko okuleeta omusajja nanyini ssente. Fayaqulu Allah agambe alam uwassi' alayka hatta ada'aka tahtaju ila ahadi, lam ada'aka tahtaju ila ahadin, Allah agambe saakugaziyiza gwe musajja gwe n'ofuna ssente hatta okutuusa lwennakutuusa ku mbeera lam ada'uka tahtaju ila ahadi, nga nenkutuusa ku levo nga teweetaaga eri muntu yenna. Mimu abantu betuwangala nabo nga ne bwamala emyezi nga 2 nga takola, nga talina gwayinza kukubira simu timpereza akawunga, pereza omuceere, mwebali. Kati Allah agenda mubuuza saakuwangaza nenkutuusa ku levo nti toyina gwe weetaagako buyambi? Fayaqulu agambe nti bala,
Allah wakikola sente wazimpa nemba nga sina gwe neetaagako. Qala famadha amilta fima ataituka, Allah amubuuze nti ze nakuwa wazikozesanga otya? Fayaqul, agambe kuntu asilu rahima, sente nali nzikozesa mu kuyunga oluganda. Wa atasaddaqu, era nali nzisaddaka mu kkubo lyo nenzigaba. Al-Bayan. Fayaqulu Allah amuddemu amugambe kadhabta, olimbye musajja gwe. Watakulu almalaikatu, ne bamalayika bagambe kadhabta, olimbye. Fayaqulu Allah amugambe bal aradta an yuqala fulanun jawadu, wagabanga sente ezo zonna ng'oyagalamu kintu kimu bagambe nti omusajja oyo ng'agaba. Faqad qila, era bakyogera, bakutendereza, bakuwaana nga bwe wali ogaba. Faqad qila dhaaka, era ekyo bakyogera. Wayuta billadhi qutila fi sabilillah, baddemu okuleeta gurupu yaabo abattibwa mu kkubo lya Allah nga balina obulungi obutagambika. Era kyobola riwaaya endala yagamba bagenda kusooka nga babaleetere emirimu gyabwe empeera ezigirimu, nga senga jihadi yali yaddala bamulage empeera z'alina okufuna, bagenda kusooka baziteekewo awo azirabe. Eyawaayo mu kkubo lya Allah bagenda kusooka baleeta empeera, riwaaya eno eri eno eddala ng'empeera ze bagenda zireeta bazimulage ez'okuwaayo mu kkubo lya Allah. Eyasoma Qur'ani, senga yali asoma Qur'ani nga yaddala nga ntuufu agisoma ku lwa Allah, bamulage empeera empitirivu bannanyi Qur'ani ze bagenda okukola. Bamubuuze ezo wazifuna otya? Agambe nasoma Qur'ani nengisomesa. Allah amugambe kadhabta walakinnaka qara'ta al-Qur'ana liyuqalu fulanun qari'u, wasoma bakutende nti osoma nnyo. Faqad qila, era bakyogera ku nsi empeera yayo n'ogifuna. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba bwe balireeta oluvannyuma bagenda kuleeta eyafiira mu kkubo lya Allah, fayuqaalu lahu, bamugambe wayuta billadhi kutila fi sabila fayuqaalu lahu fima qutilta, wattibwa mu ngeri ki, lwaki wattibwa, wafiirawa? Fayaqulu umirtu biljihadi fi sabilika, yewozeeku nti Allah walagira okulwana mu kkubo lyo. Faqataltu, nennwana, hatta qutiltu, okutuusa lwe nattibwa. Fayaqulu Allah agambe kadhabta, oli mulimba musajja gwe. Watakulu almalaikatu kadhabta, ne bamalayika bagambe olimba. Wayaqulu Allah azza wa jalla, Allah agambe lahu bal aradta an yuqala, wayagala bagambe fulanun jari'un, ndi gundi muzira, mulwanyi namige. Faqad qila dhaaka, era ekyo bakyogera. Thumma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rukubatayya, nabbi oluvannyuma nankuba kuki, ku maviivi gange. Faqala, naŋŋamba ya aba hurayra, naŋŋamba owange gwe Abu Hurayra. Kino kyekikulu ekyamuzirisanga. Namugamba ulaika thalatha, abo bowulidde bemmenye ab'emiteeko egy'esatu. Awwalu khalqillah, byebitonde bya Allah ebigenda okusooka. Tusa'aru bihimu nnaaru yawma alqiyama, ebigenda okusooka okuyingizibwa omuliro ku lunaku lw'enkomerero. Namugamba abo bowulidde abasatu byebitonde bya Allah abagenda okusooka okuyingizibwa okwokebwa omuliro. Awwalu khalqillah, byebitonde bya Allah ebibereberye. Tusa'aru bihimu nnaaru yawma alqiyama, Allah bagenda okusooka okuyingiza omuliro ku lunaku lw'enkomerero. Falyatanabbahu qari'u alquran walyatanabbahu alghaniyu athari alladhi a'taahu Allahu min fadli walyatanabbahu almujahidu fi sabilillah, yebuulirire buli yonna Allah gwe yasaasira n'awa Qur'an. Alla yurida min qur'anihi dunya, okubanga Qur'an ye taginoonyangamu ebintu byensi, tagigulangamu obuntu obwalayisi ne bamuyita jangu otugulirewo ennyumba
jangu otugulirewo omukolo guno tukuweeyo, jangu osomeyo khatima tukuweeyo emitwalo 3. Qur'ani n'obulungi bwayo bagenda kuleetera omuntu empeera empitirivu. Bamugaye wazifuna otya? Nti nazifuna mu kusoma Qur'ani. Allah amugamba olimba, wasoma bagambe nti oli muzira, oli mu kusomi. Fa umira agenda kulagira, fa umira fayushab ala wajhi hatta yulqa fi an-nar, balagire bamuwalulire ku kyenyi. Hadisi ndala yalaga nti bagenda kubawalulira ku byenyi, abamaleka bakwata ku magulu nababawulira ku byenyi ababatwala mu muliro. Lwaki abo Allah yabaleeta? Lwokubanga obulungi bwabwe buyitirivu. Bannanyini Qur'ani bebasinga obulungi mu nsi muno. Abantu Allah beyawa ssente bebasinga obulungi mu nsi muno, kubanga bagasa abalala. Tebeetaaga eri muntu, talina kyeyetaaga eri muntu, talina gwe yeetaaga kusaba, talina lunaku lwagenda kera ku makyanga yanjuliriza omukono mpaayo kyompa. Kati fadhulu eyo Allah gye yamuwa, Allah yagala agikozese mu kkubo lye ng'anoonya ye Allah kumusiima. Bwe kimulema egenda mufuukira akabasa obulungi obwo Allah bwe yamuwa ssente. Wakadhalika n'abalwana mu kkubo lya Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Abantu abafiridde mu kkubo lya Allah temulowooza nti bafu, babeera balamu ewa Allah, basigala bagabirirwa. Farihina bima atahum Allahu min fadlihi, era nga basanyufu bazibu olw'obulungi Allah bwabawadde. Bashuhada, watalina hadisi nga bashuhada emibiri gyabwe tegivunda. Waliwo Allah basalirawo mu bashuhada nga emibiri gyabwe tegivunda. Era olaba taata wa Jabir ibn Abdillah yamusimulayo mu kabuni nga bwe nabagambako wano, nga wayise ebbanga yasaba nabbi, namugamba asiri mu mativu taata wange bwe bamuzika n'omuntu omulala njagala kumugjayo. N'amugjayo oluvannyuma imma lwa 6 ashhur, myezi 6 nga giyiseyo, n'amuziikulawo n'amugjayo nga bwe bamuteekawo. Olaba, era ndowooza bwe basirabidde Jabir ibn Abdillah yennyini ye yasaba Allah amukomyewo bamutte mu jihaadi omulundi ogwokubiri. Okiraba, nabbi yababuulira sallallahu alaihi wasallam, taata wa Jabir, imma ghayruhu walakin adhunnu huwa. Allah yayogera naye n'amugamba oyagala ki, ng'amaze omulaga ekifo kye buli wamu wagenda. N'amugamba oyagala ki, saba kyoyagala kikuweebwe. N'asaba nti ya Allah, nsaba nzireyo ku nsi, mpa obulamu nzireyo ku nsi, nwane mu kkubo lyo banzita omulundi ogwokubiri. Allah n'amugamba ekyo twakisalawo, omwoyo bwe gumala, omuntu bw'amala okutuuka eno tasobola kuddayo. Naye singa yasaba kirala kyali kigenda mumuweebwa. Allah yayogera naye bila tarujumana nga tewali avvuunula. N'amugamba oyagala ki, kiki weegomba kati kusaawa eno, kisabe kikuweebwe. Nagamba nsaba kuddayo ku nsi. Allah n'amugamba nti ekyo twakisalawo ne kiggwa, emyoyo bwe gimala, omuntu bw'ajja okutuuka eno n'amala okutuuka, annahum tebasobola kubeera nga bakola ki, baddayo ku nsi. Kati Jabir ibn Abdillah taata we yamuziikula n'amusiŋŋana ng'akyali. Bafiidde mu jihaadi balina obulungi obutagambika, bagenda kuwolereza abantu abayitirivu mu famire zaabwe nga babawolereza. Allah abawejjana nga bigenda kuba biganye nga tebasobola kuyitawo, naye olw'okuba mulimu shahidi okwo awolereze mu famire bayingire ejjana. Abantu abagagga Nabbi sallallahu alaihi wasallam be yatugamba okukolerako ensaalwa, gibtu, si nsaalwa eno ey'okuvaako kw'ebirungi, bagita gibtu. Gibta ekolebwa kwe kuba nti weegomba senga kale nkoze engoyo byakoze, senga nange nina essente ezikozesa ngoyo byazikozesa. Abo abantu basatu obusiraamu butukkiriza obbakolerako ensaalwa. Rajulun ataahu Allahu alqur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Omusajja Allah gwe yawa Qur'ani naye ng'agikozesa ekiro n'emisana, oyo mumukoleranga ensaalwa, ng'ogamba nti kale senga nange nina Qur'ani bwetyo, senga nange nsoma ng'oyo bw'asoma, senga nange nsobola, oyo omukoleranga ensaalwa. Owokubiri, rajulun ataahu Allahu maalan, ye musajja Allah gwe yawa ki, essente ng'aziwaayo mu kkubo lya Allah, oyo naye tumukola ki, tumukolera ensaalwa. Teriyaga nti bimuveeko,
wabula okuga nti senga kale nange nkola ki ninga ye. Owokusatu ani? Ani seeka mutuwa? Owokusatu ani? Ano hadisi gyenjogera ndala si eno, tojja kuwona kubali wano, eno njogera ndala kati. Owokusatu ani? Naam? Allah gwe yawa iki? Allah gwe yawa ilimu. La hasadan illa fi ithnatayn. Abantu ba mirundi ebiri tubakola ki? Tubakolera ensaalwa. La hasana illa fi ithnatayn. Rajulun allamahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar fasami'ahu jarun lahu faqala laytani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma yaf'alu. Wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi, nga sente azikozesa mu byamazima. Faqala rajulu, omusajja omulala n'amwegomba n'agamba ya laitani utitu mithla ma utiya fulanu, singa nange naweebwa sente nga Allah zeyawa gundi. Fa'amiltu mithla ma ya'malu, nange nenkola. Ya Sahih Bukhari, nange nenkola nga byakola. Kati abantu abalina sente balina fadhulu y'amaanyi, era kyobola omuntu Allah tabaraka taala buli baba muwadde sente tagwana ku bwabera muntu baga kusosonkereza. Tokola bintu biyinza kukubirako kabasa Allah okukyusiza embeera. Tokolanga ebintu byonna byolaba biyinza okukuviirako akabasa Allah okuggyako sente, kubanga obwavu bukyunya, obwavu buluma. Obusajja obwavu butambuza abantu nga bawaniridde emigongo ng'abakadde naye nga bavubuka, naye nga obwavu bwe bawaniriza emigongo. Abalala bubakoosa n'atambula ng'akootakoota naye nga muvubuka wa myaka 28. Ensi yonna alaba yakoma. Ate bw'ogenda mu byalo, abali mu byalo bubaluma okufwa, bazirika n'okuzirika olw'obwavu ne babawujja ng'obwavu bumuli bubi. Gwe Muhammad osekera bweyo, obwavu buluma. Era saba Allah abuyise wala, abuyise eyo North Korea. Wala obwavu tobuzanyisa. Omwavu wateesa waani n'okuteesa ebirowoozo tebabitwala. Olaba ne mu Qur'ani bali abakolanga effujja basinganga okuwaganya ebigambo by'abannabbi babanga balinamu obusente, wamma abasinganga okugobera ebigambo by'abannabbi babanga abantu aba bulijjo. Kubanga omuntu wa bulijjo ki ekimugana okukkiriza nnabbi? Ebyamagero biraba, buli kimu okiraba. Kati gwe bakubuuza n'ekigana okugobera nnabbi ng'oyo olina ensonga gy'owa? Naye bali abasajja ababaga balina ssente. Wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha mutanaimuha, abalinamu ku byengera. Allah yagamba Nabi Muhammad teri kyalo na kimu lubereberero kye twatumangamu mubaka illa qala mutrafuha, okujjawo nga abantu abalinamu ku kasente, abalina ku bifo ebyamaanyi. Simanyi Rosifaivu, simanyi meya, simanyi kansala, simanyi gundi minister, prime minister. Abo bagambanga inna wajadna abaana ala umma, fe twasanga bajjajja baffe bakitaffe bonna bali kwena enkola, bali ku kitole, bali wamu batambulira kwena enkola. Wa inna ala atharihim muqtadun, naffe ku bufu waabwe kwe tukyali. Kati abantu abalinamu ku busente bebasinga okukola amalala, bebasinga okukola effujjo ku mateeka ga Allah, bebasinga okweraba kubanga yalaba bebamugamba abiina. Si mwetaavu nnyo eri bantu, talina gwagenda kusaba, emmere agiina ya wiiki, y'omwezi agiina. Kati abo bebasinganga okukola effujjo Allah n'abakwatanga. Abamu yazibajjangako nga bakyali balamu ne baavuwala ne baddirayo ku zero. Abalala yabakwatanga nazo n'abazikiriza, ne ssente zibaddewo n'amuzikiriza n'amutwala nazo ne zitamugasa. Bye baalinga bakuŋŋaanya ne bitabagasa n'olunaku n'olwo. Ate abantu abatabadde bagagga nnyo, empangala yaabwe ebeera nnungi era eyita mangu.
mu bulamu bwabwe ne ku nsi n'agenda kati muganda takyalina kyavunaanwa ku nsi kuno. Olaba wamba ba ashabul amwali taira bagenda kubeera ne mu bbali bwe kigenda okuba bagenda kumala emyaka nga 5 nga baavu bayingira eddejjera nga bano bakyababala. Ate zino 25 wazijjawa, ate zino okuweza 10 kino wakijjawa, 2.5 bino byavaawa. 13 sigamba miliyoni, ngamba siringi 13. Timuluza miliyoni, siringi 13, siringi 28 zino wazijjawa okuweza 5. 10 kino kyawera kitya? Zino zajjamu zitya? Gwesi 10 webawereze 10 okikubala kale 10 kiri okay kidde wano bagende ku 10 ekyokubiri kati bale 10 ekyokubiri omusajja alina obuwumbi 2,000 babala 10 ne baki ekyo kiri saafi kidde wano bayingire 10 nga bamuhulite baseka abo obuveera amannange zina Allah ga yantaasa nga baseka bayingire 10 ekyokubiri atagale bamuga nti ekyo kigira kidda wano tugende ku kirala okukalanga 10 ebiri eno sibi ebituumye entuumi y'olusozi bwete nga bano ebiri saafi mulimu miliyoni 6 obuwumbi 28 mu 8 mu gundi mumeka ziri eno bamugende kati haji byajja bitya wali obikola otya bino nyonyola zino sine zijja zitya okuba zizo batandika okujja mu ssente z'abantu bayita abantu kati gwe biyita byakusaaga ng'essente entuumu eri eno ennene bannaye gye tugenda wawanvu n'olugendo luzito n'agasozi gangi eby'essente bikoma wano weetikezo by'onooyisaawo olusozi lugenda kuba luwanvu lwe tugenda okulinnya weetike by'onookola ki? Nze mbeerako mu bintu by'abagagga ne mumala emyezi 6 n'omwaka ne gugwa wali ebintu bikyaganye okuggwa okubigabanya naye bya muganda waffe si mwavu si mugagga ali awo wakati muntu mbeera ye ya bulijjo yafudde wiiki egi ewiiki eyaddako ne banga seka jangu tugabe ebintu bya muganda wo nze nabongezayo n'obatusakula omukaaga olwajjo ne mbaga banne ndi bize naye nga ku wiiki gye yafa twamuziika ku Lwokubiri ku Lwomukaaga ne bankubira nonga jangu gabe mali ya muganda wo ne mbaga banne mulinde mu Lwomukaaga oluddako ejjo swe twagimaze talina Ishaqa Ssemugambye kyabanjibwa ku nsi kuno ebiriko kati by'abantu balala byakola ebibye byebyo naye abantu balina ebintu biri kuno ku nsi bikyabagoberera emyaka n'emyaka paka lwe biriggwawo nga bikyagoberera abali mu ntaana abalala babittiŋŋaniramu abalala beeroga abalala ne batemula bannaabwe abalala bamaama abamu ne babiwamba n'abeeri ne bawamba ebyeri ebirala abasika omusika omu yabiwamba ebirala abaana abalimu abagezigezi 3 babiwamba abalala abaana abamaama omu ne babitwala abantu bali ku migugu gya ssente gye baaleka kuno ku nsi zibafuukidde obuzibu ne ku kiyama zigenda kujja ensimbi bwezityo mukuŋŋaanyize munaasobola okukola ki okutwala tokuŋŋaanyiza ojja kusobola kuyisaawo zijja kuleetera akabasa tolaba Abu Dharr ye yakuŋŋaanyanga za lunaku ng'azimalawo kaninde ez'enkya bamuziise nga lwebigwa bajja okumukyalira abagenyi nyumba nga temuli bintu naga gyebiri ani aga nti sina bintu bajja abagenyi bamubuuzaako mu nnyumba wenyi nga temuli muno bintu tambirina mani abaga nti sibirina paka bwe bamwesibako ennyo n'abagamba biriwa ne bamugaba biri nkoowe n'ababuulira ekifo gye baziika naga biri nkoowe namuga enkoowe nga tetumanyiyo kibanja kyo naga kabuli we baziika mbiteeka omwo ebintu ebyange byonna mbiteeka omwo bino mu nju bibeeramu by'abantu balala kati nze neme tuteeka eri ewange eteeke wano nange ebyange gyebiri eyo kati ye ateeka eri ffe tufa kuteeka wano ayina ebbiliyoni za 30 ayagala 4 ayina 4 atunuulira bayina 5
abayina sente nyingi ennyo abali ku top mu Uganda batunuulira mugagga kyasinga mu nsi, batunuulira abagagga bebasomako basanga basaakinga. Kati ani asinga sente mu America? Gundi ani asinga gundi? Canada ani asinga sente? Kati wano batumalayo ffe ne batubuukitikira sente zaffe zonna bazitwala, kati baagala kulaba bali eri bebavuganya nabo. Singa n'abantu ng'alina sente za district 26 ng'aziyina okwo. Naye ng'agakali singa nina za Uganda yonna tezimala, naye nga tasobola kulyako wadde kwota yaazo, tasobola kulya wadde kwota zaakyo. Kyobola ebimu ku birungi by'ensi z'Abarabu haqqan wadde balina essente nnyingi abafuzi naye bakolera nnyo abantu ebinaabayamba abantu. Kati bakolere kino ne kino ne kino ne kino ne babakolera. Naye wano nga bawadde obwero si wano poloti zonna ze batunda sente zonna ziteeka wano, so nga asobola okukolako akaalaawo abo ne batambula bulungi akaala ensi ne zivaawo. Naye agala nakatunda poloti omanyi nafunye $2.3 wataddewa oleka ensi n'ogisobola ero si chairman naye obwala obutonotono tasobola bukola, okitegedde? N'olwekyo abantu abalina essente mwegendereze. Allah tabaraka taala bakutegekereza ogase nnyo abantu n'essente z'olina. Khairu nnasi anfa'uhum linnas, nabbi agamba omuntu asinga obulungi yagasa abantu. Sente Allah bw'aba azikuwadde nnyingi gasa nnyo ate era. Allah gyakoma era kutuba gye nasomye wano twali tugulawo omuzikiti wano olwaliro bagugudde mu butongole, kutuba esooka nagisomye ku Lwokutaano nakifuma. Omuzikiti omusajja gwe yazimbye, Allahu akbar, nabadde ngamba abagagga okukusoomooza kw'amaanyi. Oyo Hussein bw'aba azimba omuzikiti ogwo omuntu omu bw'ati. Mu Uganda abagagga bangi nnyo abamusinga obulungi, naye Allah gyakoma okukuwanga kingi, essente olina nnyingi, naawe kola kinene, kola kinene. Naye ati essente oba olina nnyingi ate n'okola obuntu obukolebwa Bahaji Sula. Haji Sula obwo nabwo abusobola, kati ate nawe wenyige mu Bahaji Sula. Kati Haji Sula guno omuzikiti tusobola okuguzimba naye abantu 5, tetugusobola kuguzimba? Tugusobola. Lwaki weetiiririra ki? Tugusobola. Bagenda kutusaako bawummule aye mwayogedde mugusobola, kati mugumalirize. Naye omuntu Allah akuwadde sente ate wenyiga mu buntu obw'abantu ba bulijjo. Ozimba omuzikiti nga ogwo omusajja we yazimbye, wallahi bw'okutuukako owuliranga nawe essanyu, weegomba noga ya Rabbi, senga nze nazimba omuzikiti kuba nze nali mpitawo biyisibwe nti nga ŋŋenda ne ŋŋamba oyo butwali nabo mu mmotoka ne mbagamba bannaye kanyiimirireko naakiri nambuleko bulambuzi nga bakyaguzimba, ne nambula ne ntunuulira nga tuba ettololo nga tukomawo era. Naye bano nabagamba omuzikiti ogwo mugulaba ogwo aguzimba ateekwa kuba muntu ogwo. Ekyokubiri si Muwarabu, si bwe nayogera Hassan nga ngulayo bulabi nga ogwo omuzikiti aguzimba si Muwarabu, ate ateekwa kuba muntu omu. Kuba manyi Abawarabu bannayuganda kye tubakoze tebakyasobola tuwa mizikiti ng'ekyo. Baatwesonyiwa seka kawuma mukole ebintu byammwe nabo bakole ebyabwe. Kye tubakoze bakiwulira. Wate Madina waliyo n'omusajja mugagga nnyo alina ssente. Buli wakuyita omulundi ogusooka nga akuwa ssente obeeko kyogenda okukola, asooka kuwa $1,000 ogwa $. Tayagala kumanya kyogenda kukola biki, akutwala mu muzikiti gwa Nabbi nakukwasa Qur'an naga layira endagaano eri wakati wange naawe nti ogenda zikozesa. N'omugabo ngenda zikozesa, naye yateekako akakkulizo bisharuti nga toli Munnayuganda. Wallahi yakateekako nga toli Munnayuganda. Bannayuganda abo bo yabanaaba bakwata Qur'ani ne balayira n'emirundi 5 bo bojagala agilayira. Munnayuganda akwata Qur'ani n'alayira emirundi 5 zonna ng'alimba, sente zonna n'azirya n'atazimbayo wadde ruumu embweti. Bye tukoze Abawarabu, Allahu akbar, batufiirizza buli kintu kyonna. Baganda baffe abasinga abakulembera okujja ssente mu baganda baffe Abawarabu. Anta ogandi la kasamanya oli Munnayuganda la takkiriza. Bannayuganda okumanya bali serious mu ekyo ekintu, bwe bamanya nti taziwa Bannayuganda, ate waliwo Munnayuganda omu kati
afuna bannayuganda banne n'abawandiisa mu nsi ez'enjawulo ne bazijjayo ne bamuleetera ne batematema. Wegendayo nga mu Zimbabwe, wegendayo nga mu China, wegendayo nga mu Eritrea, wegendayo nga mu gundi, era n'asinga nga abapanga n'ebiwandiiko n'abibapangira yabibawa ne balumba omusajja. N'agendayo nga mu Zimbabwe, n'agendayo nga mu gundi mu Sudani, n'agendayo nga mu Congo, mulala Munyarwanda, mulala Murundi, ng'ebiwandiiko era abibawadde byonna biri malidaadi ne balumba. Kati bwe nalaba omuzikiti guli nabagamba ogwo si Muwarabu yaguzimba kuba Abawarabu basigattuwa emizikiti gino egya bulijjo bwemugaa kalina alalala bantu 152 awo be baagala butonotono bwe tusobola ffe amagezi gaffe gasobola egyo emizikiti naye batuwa ozimba omuzikiti omunene amagezi go tegasobola. Kati nalaba omuzikiti guni nga nti ogwaguzimba si Muwarabu. Ekyokubiri si bantu bakwesonda ateekwa kuba omu yamalirira. Ogwokubiri bwe nali nvaayo bwe nti ne mbagamba banne munnyimirize eweera ne nnyiramu ne nnambula omuzikiti. Ne mbagamba naye ono aguzimba yaani mumpe essimu ye. Ne bagimpa ne mukubira olukomo. Naŋŋamba nze nkumanyi n'ejjuma esooka yiyo gwe ogugulawo. Allah nampa baraka era naguguddewo. Naŋŋamba nze nkumanyi n'ejjuma esooka yiyo. Allahu Akbar. Kati Allah bw'aba awadde omuntu nga kingi liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi. Allah kyenyini kyayogera. Allah gwagaziyiriza naye aweeyo ekijja mu kugaziyiriza Allah kwe yamuwa. Waman qudira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah. Nayo Allah gwe yafundiza ekyo Allah kye yamufundizaamu era ekyo naye kyaba awaayo. Bombi n'abaleka nga Allah yagala baweeyo. Gwe yagaziyiza awe ekijja mu bugazi bwe. Ate gwe yafundiza naye mu katono kayina naye asigale ng'akola ki? Ng'awaayo. Kati omuzikiti gwe wandigiyo ogwo bagambako bwe nagenda ogulambula baŋŋamba bayinginya baguwa emyaka 12 nga weeguli ku mwaliro gw'ensi. Nababuuza gwakatambulako emeka ne baŋŋamba gwakatambulako emyaka 5 Kati ako karento agenda kusolooza paka myaka emeka. Kati oyo omusajja gwe yazimbye era nababuuzizza ani agenda okwesuulamu akajabanga oluvannyuma lw'emyaka 2 agayembu gugwana okuvaawo. Mu myaka 2 guba gugwana n'ekyenda oli agutunulako agasina we ngutandikira. Ate nga yabagamba saagala muntu wadde ateekako ettaffaali eri ne bwagasangawo ng'agayoolawo nagamugajjeewo. Yaguzimbye oku ali bamuyita za Haji Hussein Katende ogu yekka. Kati Allah tabaraka ezo sente zonna ze yatadde awo oba biliyoni ya sente oba mmeka tewali musika agenda zisongamu agambe mutwagala gabanawo naye akeedi ne bweba ya bbeeyi olufa mu wiiki eyo baba bakubira ssenjala tubayi twagala ebintu bino bitugiriremu tulabe twagala mulimu sente twagala gabana ebintu byaffe nezo tanaba kumaliriza valiwe nga seka kino kyatanaba kumaliriza tulabe tunakikola bo balaye banakikola gwe ebyo byawedde dda. Ozimba kalina ekomeeri oyagala gisulamu kyokka gwagizimba oyina emyaka 5 mu 8 63 n'ozimba ekisenge nga kiri eyo kyenkana guno omuzikiti kikyo wekka naye nga oluvannyuma lw'emyaka 3 mu maaso ogenda kuvaayo wekka waggulu eyo nga tokyasobola kulinnya madaala. Manyi nakanyamanjira bw'ati muno mu Mmeketa sikyasobola kwambuka eyo ng'odda ku ddirisa lino erina aba mu kkubo nga weebaka ku kino ekisenge ky'omu ddirisa. Kati obadde otawaanira ki okuzimba ekisenge kyeri ekinene waggulu? Abagagga bazimba ebisenge ebinene obituukamu n'ogamba waliwo ne dokituula omu gwe twagenda naye juzi ng'omugagga atuyisa awo ne tulinnyeyo waggulu. Dokituula yantunulira nga bbirira amaaso ati ngambuuza obalabye? Nemugamba mbalabye. Ng'omusajja yaseetinga ettaala mu lukubo ettambulira eva eri waggulu ettaala nejja nekkirira nga wano paka wano naye ng'eva eri waggulu. Nemugaa kati n'ettaala yammeka nakajjawo China $1,000 ogwa $. Ettaala yanga yagigula $1,000 ogwa $. Eyo ettaala ze miliyoni mmeka ezo? 3.6 n'ekitundu. Wallahi ate nga yaleeta nnimba akataala nakajja China sheikh nakagula $1,000 ogwa $.
mutwalo gumu wa dola milioni 3.6 n'ekitundu yazigula mu ttaala eri mu lukuubo teri we basula oba we baliira eri mu lukuubo ku madaala we bambukira bwe bati noddamu n'olinnyaga egabala okuva eri paka nekka wano awasooka nakeetikkira tebakaseera nakeetikkira twalina oyo Hassan kirungi bweyogera nga waliwo akujulira yaga nakeetikkira tebakaseera kali kamutwalo gumu ogwa dola gweyagala gula buzigo bw'abapangisa ku mitwalo ogwo milioni 3.6 ofuneyo obuzigo bw'abapangisa osolooze emitwalo 10 13 buli kazigo okajjemu 14 yo omutwalo gumu agugulamu ki etabaaza etabaaza just ezo zawaid nyongeza kati ennyumba olowooza ya sente mmeka ettaala ng'erimu omutwalo gwa dola golowooza eyo ennyumba erimu sente mmeka olowooza ya sente mmeka okiraba era yatunyumizanyumizaamu awo nakati kati nyumba badde bagiramuza badde banga bampa billioni 2.7 yagala bali bampamu 2.7 nawa saagala baali bagimugulako ennyumba yakamaliriza billioni 2 ne milioni 7 bagimutwaleko azimbe endala naye tumanya nyinza okugigira mu maaso awo kanyiranyiriza njira neebakamu ebintu ebyo bitategeerekeka swimming pool ziri omwo munda tezibeera wabweru oba togirabako kutwale mwana wange gwe guti eswimming pool ziba mu nnyumba munda omwo ng'omwo waggulu nga mweri munda mu nnyumba munda mubawugira oli gundi Seka tagina Hamza wali Seka Hamza naye agina swimming pool kati wano nagirawo abaana bawala balina kuwugira eno munda ye wa imaani abaana bawala balina kuwugira eno munda sagala okubalaba swimming pool y'abawala eri omwo mu nnyumba munda munnange hagisula okitegedde wangi mwagala miliyoni 1 nuseresa subi ewa osingana omuzikiti nga bagala miliyoni eki yakusereka muzikiti bagenda kuseresa na subi yoli ayina oli ayina etabaaza mulisa muki mu lukuubo mu madaala we bambukira ate abo basiraamu munnange abo basiraamu kubanzi bemberamu basinga basiraamu abo abavubuka basiraamu otegedde munaye nusu kati Allah tabaraka wa taala gwawadde sente Seeka miliyoni bagikuwadde oba ogumanya omuzikiti ojja kututwalayo Seeka miliyoni agayaja agenda tuwa ennamba kati idhan Allah tabaraka Seeka ga imaani eyinza okukkira wano wonoba ogumanye ofunye ennamba omala tutuukayo n'okakasiza ddala kuba bateekako ebifaananyi nga si bituufu ekyo nakyo kikulu okitegedde balekako bujja ebifaananyi eby'omuzikiti nga kantu kali eyo abantu beefudde abambadde obukete naye nga sikaliiyo waliwo yatuvugisaako paka eyo tololo nga tunoonya omuzikiti nga tugulabako nga buli tuga muwete wano nga teguliiyo paka lwe twakomawo akati omala konfaminga sente zizino gwebeera nazo wootokakasa ng'ozizza ekitegedde kati idhan ezo baraka za irimu Allah bw'aba yakugaziyiza nawe waayo okusinza kwa Allah kyeyakugaziyiza bw'oba oli mu butonotono era waayo obutonotono bw'osobola wamma omuntu okuba mugagga sente ayina nyingi olufa bw'ati abantu batandika okusonga mu bizimbe ebibadde ebyebbeeyi kati okuva Haji Kasule yafa ogwo omuzikiti buli asaaliramu laakezi nga batonyeza ku akawunti gwe muyambe kimu osaalira akabbi nga batonyeza saala dhuhuri nga batonyeza naye byonna Haji Kasule byaleka Allah amusaasire kati ebirala byakyuka biri mu batabani ate baabifuna mu mazima naye omuzikiti eyo agenda gusongamu era twasaalidde muzikiti guli ffenna ne tuvaayo ne tugamba subhanallah omuzikiti guno senga gubadde mu kibuga nga bwe mumanya abagagga baawano baagala nnyo ebirungi nga tebabikoze bonna baalisaalidde nga mwogwo omuzikiti
abagagga bano banoonya nnyo obufo obulungi omusajja omulungi guluwa guli smart manyi basabasaba ssente awo kapeti nnungi ebiyigo birungi bali obasanga bapaakinze bakutta obufo obusooka buno tebeeraliikira byakulya banoonya emizikiti emirungi titwali abdukarimu abdukarimu yani twabadde naye guli omuzikiti tenga gwabadde wano nga gubadde nga wano bwayise allahu akbar gino emirala baali gisenguse kujja guno gwaffe nabwe tomalaga kusenguka guno papaki oba papaki okusenguka guno gwaffe obaamu akambazuulu naye abantu baagala nnyo ebirungirungi basenguka mangu bonna osiŋŋana baggweredde wali so Abu Huraira hadisi yagisomesa nga nkulu abantu Allah bagenda okusooka okuyingiza mu muliro bannanyini ssente abasomi ba Qur'an n'abaaki n'abaafiira mu kkubo lya Allah ng'obuzibu buvudde ki ku ssente Allah zeyamuwa saakugaziyiza n'oba nga tolina gwe weetaaga gyali wallahi omuntu abeerawo nga talina gwe yeetaagako gyali nga talina nga yeetaagako ki talina kyakwetaagako newiiki ejja n'olunaddaku nga talina kyakwetaagako kati Allah genda saakugaziyiza n'oba nga tolina gwe weetaagako ssente kyalla wakikola wakozesa ki ssente obuzibu bubeeraawo n'abasomi ba Qur'ani bwe batyo n'abalwana mu kkubo lya Allah nabo babeere bwe batyo olwekyo hadisi nkulu tugiyisizaawo lwa bukulu bwa suratul Fatiha oba oliawo naffe kyekitulemesezza okuba nti buli tugyegezamu okugitandika esooka nekola ki nezitowa negaana so obudde bwaffe obusigadde obutonotono kabutukozese ku bibuuzo insha Allahu taala. Naam. Naam, mukyala wo baakusaba nti omuteeki kyemba mugamba ekisookera ddala kigaanibwa omukyala okusaba ttalaka nga tewali nsonga era omukyala yenna alisaba bbaawe ettalaka nga tewali nsonga amanye nti fannaaru awula biha omuliro gwe gumugwanira omukyala tagwana kusaba ttalaka nga tewali nsonga yenna aligisaba nga tewali nsonga tajja kuwunyiriza ku kawawo kajjana n'olwekyo omukyala talina kusaba bbaawe ettalaka nga tewali nsonga wamma bwagisaba omukyala nga ddala waliwo ensonga eyinza okuba nga evudde ku mwami bw'obeera ddala ng'ogiraba ddala ensonga weeri omukyalo kyaba yeewala aba yeewala khulu kubanga bw'anaakusaba khulu bw'anaakweyambulula aba ayenda okukuddiza amahale. Ekyokubiri muba mugenda bw'aba akusabye n'akweyambulula ekigambo ky'abamanya abamu bagamba temuddiŋŋana paka lwe mufa kati aba yeewala okugwa mu ekyo kati oluusi asaba ttalaka eno akulekereyo chansi nti osobola okumuddira singa oba weeterezezza ensonga lwaki aba akusaba ttalaka mpa ttalaka ng'alaba ayinza okukuwayo chansi ne muddiŋŋana kuba bwakusaba khulu ku kigambo ze kyenamatira nakyo owa khulu tebaddiŋŋana kasita omukyala kubanga tawaddeyo ssente okujjako ayagala kwenunula mu buzibu bwo kati ate bwaweddewo ddi olaba awaddeyo ssente yenunula ave mu makaago baasi nagala n'ekigambo kyabamanya baga omukyala bw'asaba khulu tebaba kuddiŋŋana kubanga singa banaaleko gwe omulyango nga muggule bajja kusaba nga khulu buli kaseera kuba bubanguwa mangu kati kyobola abo bakinyweza bamanya banagamba nti owa khulu tebaddiŋŋana kati tunolwekyo omukyala si kirungi kusaba ttalaka naye bw'agisaba aba akuyambye bw'aba akulaba nti akulekeddeyo oyinza otereera akulekerako kacyansi mu ddiŋŋana kyaba agenderera aleme kugwa mu khulu kubanga khulu erimu obutaddiŋŋana ekirala okuba nga akuddiza amahale oluusi gaba talina bw'abeera nga ddala mutuufu alina ensonga ng'emativu yematiza omusajja obuuza mugambe ntya tunuulira ensonga lwaki asaba ttalaka gibuuzeeko ku bannannyini kumanya alina ensonga ddala muwe ttalaka nga bwe mugirabye oba simuwa buuza funayo ku bantu sayidi yammwe ne sayidi ye batuuleko mu nsonga bwe balaba nga mutuufu emuweesa ttalaka omusajja tokkirizibwa ate kugaana muwe ttalaka wa iyatafarraqa yuguni llahu kulla min saatihi bwe munaayawukana mu bulungi buli omu Allah ajja mugabirira gy'anaaba alaze buli omu Allah ajja mugasiza gy'aba alaze nakyogera wano wennyini mu darusu era ne bakikutula ne bakisaasaanya nnyo nti obufumbo bwaffe obw'obusiraamu si kabaani ku ndongo si majangwa na nakirijja si marusu na ddookooli nti bateŋŋana obusiraamu oluusi obulungi busobola okuba ate mu kutaŋŋana
nga senga tubalekaawo nga mukyali bafumbo babiri imma omu agenda kutta munne oba si ekyo nga bwe mulaba mutambula ku social media buli wamu agazibu ngaago gagwawo abantu ne beefuulira bannaabwe abantu ne beefuula ebitagasa abantu ekkooti ya social media ogifuula otya nti yegenda okulamula obufumbo bwamwe bwemulinamu n'abaana kobe nga oli ku mazima bigadhi nathari nti oli ku mazima oba toli ku mazima naye abafumbo abalina abaana nga mulina abaana oddira otya ensonga zammwe ogambe nti social media yagenda ozisolovinga olaba ekyo kyokka kimalira omuntu omutegeevu okutegeera nagaa nedda wano waliwo obuzibu ono omulinamu abaana naye akulinamu abaana ate ogamba social media yegebe tusalirawo la Allah tugamba kwawukana mu bulungi oba tusigale nga tukyali ffenna mu bulungi ne bwe tuba twawukana mu buki mu bulungi naye yawukana nga munno omutemye munno omumenyeeko omukono oyawukana nga munno omusse oyawukana munno nga mutadde mu kkomera ekyo kyokka kiraga nti si bufumbo abo abantu balina ekizibu abo abantu baba balina ekizibu bwe tuba twawukana mu bulungi era Allah kyeyagamba ne nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe baba baganye bate bagende wasarrihuhunna sarahan jamila bakole ki aya bwe tubegamba bate olutanga luki olutalo lulungi si kutangana nga tumaze kweswaza kuba tulina akakwate olaba abafumba babiri Allah subhanahu wa ta'ala yenyini abagamba okwerekerayo mubeemu ke mwerekerayo lwaki Allah ayagala mubeeko ke mwerekerayo omukyala ne bw'aba agenda tomuggyako bintu byonna byewamuwa wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dhukum ila ba'd wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha oyinza otya okumuggyako buli kyewamuwa kyonna n'omulangira ne mwekomya ewala wa qad afdha ba'dhukum ila ba'd Sheikh Mbiru yanzivunira ekigambo ekyo bulungi nnyo yaŋŋamba nga buli omu yamanya ensonyi za munne aba tafsiri eyo nnungi wakati afdha ba'dukum ila ba'd muyinza mutya okweyanika bwe mutyo nga buli omu yamanya ensonyi za munne gwe taata wo kati osobola okumweyambulira maama we yakuzaala eyakwola n'akulabirira buli kimu n'alyogereyo n'ekibi naye kankireke naye yonna yonna maama wo gye yakujja osobola okumweyambulira maama wamma naye bakusanga n'omuntu gw'oguddeko obugwawo nga mwetiriboosa mulinga abali mu kiyigo nga mulinga abali mu kiyigo mulina tewali yeeralikirira munne kakati omuntu gw'otuusiza ku eryo eddaala ate n'ogaa nti ngenda kumwanika gwe teweerekeramu obwongo obulamu tebukugamba nedda obulongo nga bulamu bwenyi bwa nedda wadde byonna byankoze naye nedda bikyati sisobola kutuuka waawo ne bwe biba biganye nga bituuse kwawukana wa iyatafarraqa yugni llahu kullan min saati mwawukane buli omu Allah ajja mugasa ajana abalaze wamma ogamba ebyo ndeka musenze bakunsibirako gundi bino la nedda obusiraamu siwe bugamba kyova olaba obusiraamu bwena butuuka ne bugamba bano kati embeera gye tubalabamu bwe basigala nga tubakase babeere mu bufumbo emitawaana eminene gigenda kugwa okusinga okwawukana kati sharia negamba kati ate baawukane nolwekyo omukyalo omugamba otya noonya abamu ku bakugu mutuule mu nsonga bwe balaba nga ddala omukyala kyasabire ettalaka kituufu nga mutaŋŋana naam owakhulu alina idda abamu bagamba alina idda ey'omwezi yaki libaraati rahim okakasa nti mu rahim temuli guntu awo naalyoka akkirizibwa okufumbirwa mu busiraamu tulinayo omukolo gwonna ogw'okuyingira ennyumba si mukolo azisaki nti mukolo wabula kibeera kwebaza Allah omunaga nti okwebaza Allah tabaraka wa taala mu kuyingira ennyumba kampita abantu tulye emmere ekyo kirungi era tewali akigaana mu busiraamu akagundi ako akatonotono akenge akatonotono ako abamanya abamu nga Ibn Baz nasoma ku fatawa ze ekisinga obunene mu perfume sikko oba obumu ekishariya tataghafalu anha ewewanete
Allah olunaku yazaalibwa ekisooka tewali mukolo gwa kwebaza Allah buli wazaalibwa guliyo nti lwe nazaalibwa nina okwebaza Allah tekiriyo tetukola mukolo oba yagadde okusiiba olwolumu siiba olunaku Allah eyakuleeta ku nsi kuno wabula ekisingako obulungi olunaku Allah lyeyakuleeta buli lwetuuka omwaka nigweekaabireko wegalire mu nju osalirayiro kaabe gayinza empedde ennaku zange ziweddeyo ogujja sigenda gumalako wamma okuzina nojjamu n'essaati neweesiba olubuto noluteeka ebweru n'odigidaawo ne bakubira obugalo ne bakuyira n'omusulo kati bange babayira omusulo ku birthday tewabiwulidde twali juzi ekajjansi wali wetwali wameta kwakiika omu ku bayizi baffe bamita Sheikh Umar nakwata omuzindaalo nagamba stage eri ogirabe yawali kati abavubuka baawo bo buli gwe bakuliza birthday party bakuŋŋanya omusulo gwabwe ne bagumuyiira hati olabe ensi gyetutta abantu kati olinda okukuyira omusulo mbu olwokuba lwe lunaku lwe wazaalibwa butambula okwo ng'abaana basoberedde taata waabwe akomawo ati ayingira n'omugaati n'ebyennyanja ne bamuyiira endobo y'amazzi n'asooka ayombamu katono awo ne bamuyiira nakkakkana kati taata nadda engulu mpozi bagoni yange aye mbadde sibitegedde n'alyoka atadde engulu naye nga abaana bamuyiridde amazzi n'atuula wali ennaku n'emuluma ng'ate bwe bamuyimbira kakati ebyo ebikopo ebyo latattabi'anna sanana man kana qablakum mujja kugoberera obufu bw'abo abaabasooka okkirizogala latattabi'anna sunana oba sanana bw'ogamba sunanu ebeera jamu turuku bimaana bw'ogamba sanana latattabi'anna sanana bimaana tariq olwo ebeera mufrad byombi bikkirizibwa okubyogera mu lulimi olwarabu latattabi'anna sunana oba sanana kati nabbi yatwewaza okugoberera ebintu bwebiti ebitaliimu kiki kyolina okukola buli lunaku lwe baakuzaala tewali weebaze Allah okuwa obuwangaazi ogwo omwaka n'ogumalako muba yagadde okusiibasiiba wamma keeka ezo ne mutegeka ebintu byonna byonna biki pati zaafuuka pati mu maka g'abasiraamu ezo tumanyi birthday party ebirala byonna ebya ibadaati bye balina okukoleramu eddiini bibalema naye birthday party neefuuka birthday party awaka abasajja baddayo awaka nga bazibategekedde tebazaagala waliwo ne gye bandaze ono yagindaze era oyo nga baagitegese musajja mukulu yagidde na mu kiwale kimpi ne ka t-shirt okugira oti okutuuka mu lujja nga ne bamaseeka weebali bamaseeka bayimiridde omukulu ajja kati eryo effujjo si lya mu ddiini yaffe omuntu okukola birthday party ate nga bamaama baffe bazifiirako ku baana ne babayingizaamu ebintu ebyo abaana olunaku mpozi eno yagundi one yagundi buli mwaka bakikola naye bwe balaga ebiri ku sunna ng'okusalira abaana akiika tebaagala okutwala abaana mu masomero g'eddiini tebaagala wamma ebyo ebyamasape ne waba ku ssomero bagimutwalira ku ssomero ali ku ssomero bagimutwalira ku ssomero anti munaye lwe lunaku lwo tuleeseka keeki k'omwana ne babagulira keeki gundi geeti ne bayingiza keeke y'omwana okitegeera ababo wabakoledde tonnabakolera olabika oli musalafu gwe naam omusiraamu yaligwanye kuwummula lunaku ki Imaamu Ahmad bamubuuza mata yastarihu almu'min omukkiriza awummula ddi n'abagamba inda awwali qadamin yadaaha fi ljanna asaaliyingiza ekigere ekisooka mu jjana ng'akola holiday na wamma ennaku ezisigadde faidha qudiyat as-salah fantashiru fi l-ardi wabtagu min fadlillah tewali weekend etya weekend kyeki weekend yani teri weekend Sheikh Muhammad n'olwejjuma tetulina weekend gwekola ennaku zo zonna zoyagala okukolakola woowulira ng'ofunyemu agatalina maanyi ng'owummula oba lwakusatu wummula oba lwakubiri luwummule oba lwakuna luwummule gwe lwoyagala okuwummula lwoba owummula ezisigadde kola olwejjuma keera okole
kasawulya bagenda kwaziinazaani eya khatibu ng'ojja wano ng'otuula ng'osoma kutuba ng'ojja ddalasa ng'olinda imaamu kawuma temugenda sibatadde ng'olindamu katono kaakati wamaliriza ebyokusiga langi nga mukolaki nga mugenda olw'omukaaga keera ovuba ebyennyanja byo teryajja kugaana lw'esande keera okole byoyagala kukola tewali ajja kugaana n'embaga zikolera oyagala zikola olwokuna ffe twaziza ku lwakuna yunusu si bwe kiri ffe embaga zaffe twaziza lwakuna bali siriyasi mwe mukyali ku nnaku eziri endala ffe embaga yaffe lwakuna era bwompita olwokuna oba onkoze bulungi nnyo naye ziri ennaku endala mba bize nze olw'esande lwesingana okuba bize wangi obukodo abantu baliira ddala emmere obukodo buba buvuddewa kubanga ffe bwe tubayita bajja bajjira ddala ne bali emmere ne baleka nawo nemmere abantu emmere n'abagala kusiba ne basibako olulala emmere netemala nakumala sewe kiri mukole embaga za gundi za lwakuna haqqa tetwagikola Hasani abantu tewabalaba nga bajjudde abayitirivu ennyo nnyo nga ate tuli wala naye nga abantu bakubyeko fezaffe za lwakuna mwe mwasigala muzeero esande okiraba man tashabbaha biqawmi Allah karim otyo omuntu akola atya okuwona riya asigale nga yeerwanako nga bw'osaba ne Allah. Imaamu Thawri yagamba siina kintu kye nnalwanyisa nga mutima gwange emyaka 40 paka lwe nawulira nga kati ntandise ogugonza enniya nga buli kaseera emukyukako abagitereza bwati neddamu nemukyukako abagitereza yagamba alajtu qalbi oba mundu 40 ama myaka 40 nga mwanagana na nniya ntima alwanagana nago ne guddayo kati riya olina kulwanagana nayo nga bw'osaba Allah kukwatireko na basajja kyabatakirizibwa kuwasa mpozi nga akyogedde mu Warabu kubanga bwe kiba mu Warabu kikirizibwa okuwasa ku musajja n'omukyala wamma mu Luganda omusajja tebamuwasa baba kufumbirwa basajja kyabatakirizibwa kufumbirwa olaba basajja kiwamma abatakirizibwa kuwasa mukazi ayagala kuwasa oba ye omusajja nga ye atakirizibwa kuwasa basajja kyabatakirizibwa kuwasa nga basajja batakirizibwa kuwasa mashallah banyiza okubulirako kati eyatomerwa endiga naye ate nga subhanallah eshariya omuntu eyatomerwa endiga egamba okuwasa kuye kuli sunna tegandira dda nti kuli haram kuba kati ate owamagezi gale kati ate abawasa waaki omukazi wabeera waka takola mirimu gya gundi gyokka gya kulinnya gundi busolya oba busozi ayina n'emirala gyakola okwoza engoye okugolola n'ebirala si bwe kiri kati mulimu abamanyi abagamba ekyo nti omusajja waba takola ki Yusufu ng'ontunuulira bagamba sasula ani yasomesezza ekyo nga seeka yakyogedde ani inna hadha alilma diinun fanzuru amman taakhudhuuna diinakum kyovalaba imaamu yatugamba oyo Muhammad Musirin eno irimu yeddiini yennyini mutunuulirani gwe mujjako eddiini yammwe abakyala abaali boogerwako okuyonsa nga tubasasula ye mukyala gw'oba oyawukanye naye mu bufumbo ng'ayina omwana wo oyo omwana we amuyonseza ssente wamma omukyala akyali omufumbo mu makaago oyo tomusasula okuyonseza omwana nedda ne bwayoza engoye tomusasula tewali tteeka ligamba nti olina omusasula ne bwayoza ne bwafumba ne bwayonsa omusasula amahale ga kulinnya lusozi yoka munnange eyo yirimu naye enyuma eyo yirimu enyuma bannange maama ng'abakyala tubagenda kutujjako essente enkumunyo tulaba basobola gwe buli kyaseeka wamma gundi okiwulidde irimu eyo wali ogiwulidde
nesekaseki sekasenkuki senkuba irimu ogiwulidde omukyalo okuyonsa sente okwoza engoye sente okwoza ebikopo sente okugolola sente okufumba emmere sente wangi Allahu akbar eyo iri munjagala njifuna mu hadisi webagijja wa illa kyebagamba ekyabadde kigambibwa nti si kumulekera mirimu akole ng'omukozi oba kufa buli kimu kufa na kuwona ekyo kyalibadde kigamba okuyambagana kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam kana yakhdimu ahlahu yayambako ku bantu ba mirimu egyawaka ekyo kyekina okukubiriza kuyambagana mirimu gyewaka niwe wamma kugamba nti agikolera sente ekyo la tekisoboka era ekyo tekiba bufumbo abaali mu kupakasawo era n'amateeka mangi agagenda okukyuka kubanga ne bwemba nfudde tagenda kusikira maali yange kuba byonna yali ankolera bya ssente si bwe kiri ate ebimu ku bigendera by'okusika twabisoma wano ebimu ku bigendera by'okusika nti abantu bano abakuyambyeko mu bulamu bwo Allah yagala naawe obeeko kibafuna ku maali yo si bwe twayogera wano kati ebigendera byonna bigenda kuvaawo kuba bibadde mpankuwe sente ku sente onkoledde kino sente tegera n'ebirala bingi byetugenda okugjawo na wangi bino byonna byenkola wano okuyamba buyambi olina okunsasula onsasula kaki gwolina ogikola emirimu gyaka kati waliwo hadisi emu gyenjagala wano tusomeko ate tulabe kyetegeeza hadisi egamba nti buli omu mummwe mulunzi hadisi eyo etegeeza ki kullukum hadisi eno bwenjetegereza nze ndabamu ngendaga nti omukyala naye avunaanyizibwa ku bintu ebyawaka n'okulabira neki hadisi egamba kullukum ra'i mwenna muli balabirizi wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi buli omu abuuzibwa ku ekyo kya Allah kye yamukwasa okulabirira fal amiru alladhi ala nnasi ra'i alayhim omukulembeze avunaanyizibwa okulabirira abantu si kyekyo kyetegeeza wa huwa mas'ulun anhum agenda kubuuzibwa kwabo abantu be warrajulu ra'ina ala ahli baytihi n'omusajja mulabirizi w'abantu babawaka wa huwa mas'ulun anhum wakubuuzibwa kubo walmar'atu ra'iyatun ala bayti ba'aliha omusajja omukyala naye avunaanyizibwa okulabirira ennyumba ya bbaawe wa waladihi n'abaana b'omusajja wa hiya mas'ulatun anhum era agenda kubuuzibwa kubo kati abuuzibwa atya ng'ate mas'uli amas'uli amugamuggyeko ne mugaga amwami kati bamubuuza biki kati abo bina kubuuzibwa bo kubanga omukyala abuuzibwa ku bintu byawa obuvunaanyizibwa amakulu amas'uli agawaka gage era agenda gamubuuzaako n'abaana kati bwoga nti emirimu gyonna atalina gikolera ssente ate gyokolera ssente bakubuuzako ki tegeeza entaputeti si nnungi mulimu entaputeti ezimu ezitala okutereeza ng'entaputera gye twasiŋŋana abantu bagamba nti nabbi yagamba maama omuwa emirundi 3 taata n'omuwa omulundi gutya entaputa nayo twagamba nedda entaputa si ntuufu n'akamu n'akatono kati ebintu ebimu wano Uganda bizze bitaputibwa mu ntaputa eteri ntuufu kati ekyo ekigambo kyagala kuddayo kwetegereza tulabe
baganda baffe bakisimbula wana bibuuzo bibiri ebisembayo. Naabuuza nti Allah buli muntu yamutegekera entuuko z'okufa era n'ayisiza ku bantu abamu okutta bannaabwe. Naam. Kati oliwo lwaki bw'anatta munne Allah ajja kumuvunaana? Taib. Kati ono omuntu asse munne lwaki bamuvunaana ng'ate Allah yagera nti entuuko y'okufa kw'oli erina kuyitira kw'oli. Kyangu nnyo kyaliwo ku mulembe gwa Umar ibn Khattab. Omusajja yakola ezambi yinza okuba yali yakunywa mwenge. Kaakati fayastadillu bilqadari nagezaako kukozesa al ihtijaju bilqadari okwewogoma mu qadari yejjeko omusango. N'amugamba Umaru, ogenda kunkuba embooko z'okunywa omwenge 40 oba 80. Naye kati Allah tabaraka wa taala yennyini yagera nnyo omwenge, kati onkubira ki? Umaru naye n'amugamba ati wali buzibu, Allah yagera onywa omwenge, yennyini yagera nti nange ngenda kukukuba. Kyekyoka yennyini yagera nti ogenda kunywa omwenge, yennyini era yagera nti nina okukukuba. Kati gwe yakyusa kugera kwa Allah nga talina wakukyusa. Kyekimu ekyo kyennyini. Kati omuntu agamba nti Allah yayisiza nze okufa kw'oli munvunaana ki? Naffe tumubuuza Allah wawe wakisoma wa nti yagera nti okufa kw'oli kugenda kuyitira kugwe? Kitulage we yakiwandiika. Obadde okirina mu mugongo kikutambulirako, olina kaddaayire w'okisoma nga Allah yagera nti gw'ogenda omutta. Bw'oba toyina baasi nga bw'otaamanya nti yagera nti ogenda kutta oli era tewamanya nti yagera nti naawe tugenda kukutta nga naye tumutta. So al ihtijaju bilqadari, omuntu bw'akola ihtijaju bilqadari naawe omuzzaamu qadari yennyini. Eyagera kino n'ekyo yakikola ki? Eyakigera nga biwedde. Aba alina kyakyagamba aba talina kyagenda gamba. Naam. Naabuuza nti kikkirizibwa okuwa Qur'an chairman wa masjidi yawummula nti nga tumwebaza badde nga tumanyikiddwa nti mushiriku? Bannange, kikkirizibwa okuwa chairman w'omuzikiti yawummula Qur'ani wadde amanyikiddwa nga mushiriku? Ate omushiriku Qur'ani bamuwa yaki? Bamuwa yaki? Tebamuwa Qur'ani. Naam. Kirimu ebibuuzo biringa kimu bisatu. Abuuza nti man alladhi khuliqa min annaar wa naja min annaar wa halaka min naar? Man alladhi khuliqa min annaar wa khalaqa aljanna min marijin min naar. Amajinni Allah yagamba asuli yago gakolebwa muki? Mu muliro. Wanaja min annaar, nawona omuliro ate wahalaka binnaar. Yo falsafa kati nawona omuliro ate nakola ki? Nazikirira n'omuliro. Kati naja min annaari min annaari waman alladhi wanaja min annaari, nawona ate omuliro naguuna atya? Mu ngeri ki? Kubanga fahamu sual nisfu ljawab. Ekibuuzo bwe nkitegeera mba nfunye haafu ku kyanukula. Kati kitegeera omuntu waba tategedde ekibuuzo gwe yawonya omuliro, gwe yawonyezebwa omuliro Ibrahim. Kati eyo falsafa. Ekibuuzo kyagala kwetegereza, simanyi oba ebyo byemuggyeyo ku bugundi ne mubireeta mu ddarasa ebiremerera. Ati singa omuntu abuuza ejjinni lyakolebwa mu muliro, ate Allah agenda ddibonereza atya n'omuliro? Ekibuuzo kibadde maakulu, kibadde kitegeereka bulungi nnyo. Okiraba? Si bwe kiri ekyo? Kuba kati ate singa omuntu aba mbuuziza ekyo ekibuuzo bw'ati nti ejjinni lyakolebwa mu muliro ate liyinza lite okubonerezebwa n'omuliro. Kati oyo ansa ye naye nnyangu. Kati muyita n'ayimirira ano mu maaso ne mukuba oluyi olw'amaanyi nno ddala, oba nenfuna essajja ery'amaanyi wano ne limunkubira oluyi n'agwa ne ku ttaka. Kati ne mubuuza oluyi lukulumye nti seeka mwagala kunzigyamu mannyo, nga tumugamba kati guno omukono gwono gwakolebwa mu ttaka, naye wakolebwa mu ttaka. Kati ettaka ku ttaka obulumi buzze butya? Tokiraba?
kati ne ku Allah kigenda kuba kyangu okubonereza amajini ge yatonda muki n'omuliro gwennyini era tafsiri ya suratu nisa aya mmeka 97 mpaka ku 10. Eyo swali gye twali tulina okutandika nayo alindeyo tunatuuka ku suratu nisa. Naam. Naam, owona otya masturbation. Masturbation ogiwona n'ebintu bisatu. Ekisooka azawaji, okuwasa. Ekyokubiri okubeera nga weesambira ddala amakubo gonna agabadde gakuviirako ekikolwa ekyo. Bwe kuba kulwa mu buliri n'otoddayo mu kulwa mu buliri. Bwe ba simu olina byolaba n'obyesonyiira ddala. Mumuyingiramu n'okubeera nga osenguka emikwano gy'obadde obeera nagyo abayinza okuba nga bavaako ebyo byonna. Olina okukyusa bia gy'obadde owangaliramu. Imma ey'okulaba oba embeera gy'obadde obeeramu olina ogikyusa. Thalitha, ekyokusatu, kathratu dua, okuyitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa ekikolwa ekyo kubanga kizibu nnyo, kirwadde kya bwongo. Bw'atyo omuntu awasa era nasigala nga akyakiriko. Ya subhanallah, saba Allah atutaase ya rabbi. Zambi eddene erikula erirwa ku muntu kubanga lituula ku memory ne ligyonoona. Obwongo bw'omuntu bwe bumanyira ekikolwa ekyo, subhanallah, kizibu kya kukivaako. saba Allah atutaase ya rabbi. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Al Bayan.